Nkomyewo nate Uganda at large mu nsonga ezitali zimu era ku guno omulundi muganda wange zikumita yaffe bwetu etunuddeko mu bufumbo bwa muwala wa Kabaka era nga buno buyuuga ensonga anti munnange omukazi alemedde ku muko Onyango n'amulangira okumuzaalamu omwana n'amusuulawo. Ebyo muganda wange ababirimu pressure yennyini era biyinza baviiramu ebirwadde ebyaddala. Gwe bwe naalina obulwadde katugeze olina ensigo zikuluma, kidini, amawuggwe, ekibumba, kansa kisinziira ku stage kikwali okukozesa munnange ne prostate ati nayo erimu kansa oba enlargement n'ebirwadde ebirala. Omusawo gyali wano ku Uganda at large abantu kwegamba bagamba nti ettuufu liva wala, naye nze bwe mmala okulaba muganda wange abantu bayinza okubeera nga beetaasiza olw'ebizibu ebimu olw'endwadde ezitakoma ng'abantu batuusa okubeera nga babasindika mu byalo nga just bamuwa pain killers paka kufa. Kale munnange wabeerawo olwetaasiza oba katugeze ekkubo muyinza okwetaasiza siraba lwaki tuba tulisiriikira. Gwe jangu wano ku Uganda at large ennamba zaffe zizaawe esembi ya 15 n'endala ya 73 nkuwa ennamba ogezeeko kyenyinza munnange okukolera nga ka bonus wano ku Uganda at large. Omusawo omukugu w'ebyaddala era obujulizi bwe buli obw'amaanyi kubanga ajjanjabye bangi nnyo mu buufu obwo ng'endwadde bwenzikubuulidde era bawonye. Kakati munnange obufumbo bwe bumu ku ebyo ebireetera abantu pressure n'ebirwadde oba oliawo ebirala ne bisituka. Munnange nga bwe nkutegeezezza ntuli mu bufumbo bwa muwala wa Kabaka era eno omukazi atasiba zikweya ono ng'erinnya ye Sale Natasha Basajja. Ono n'alumiriza nti yaliko munenkeni wa Gareth Onyango ng'ono munnange mukoddomi wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Ono n'amuleeseeko munnange obujulizi. Omukyalo ono gwe twogerako Natasha aleese obujulizi obukambwe nga amulumiriza okuzaala mu bakazi abalala abaana n'agaana okubawa obuyambi ate nga obusobozi abulina. Natasha alumiriza Onyango okumuzaalamu omwana omulenzi gwe baatuuma Leewo, wabula mbu n'amusuulawo bwe yafuna omuwala omulala Nikita Bachu mbu eyalina omulimu omulungi ate nga ne bazadde be babbeeyi abalinamu ku ttooke okusinga ku ye. Ono ategeezezza nti wadde Onyango yafuna omuwala gwe yalaba nti gwagwanidde okuwasa teyamulemerako wabula n'amusaba okulabirira omwana waabwe omulenzi gwe yali amuzaddemu ekintu kye yakkiriza wabula n'akikomya mbu ku lunaku lwe baakyogerako. Natasha ategeezezza nti yakubiranga Onyango amasimu n'okumutumira abantu okwogera naye okutuukiriza akibakkaanyaako okulabirira omwana we n'okumufiisizaayo akadde amulabeko aleme kufaanana nga ye kitaawe gwe yasuulawo nga akyali muto ng'okuddayo munnange okumulabako mbu gwali mulambo era baamuziika waabwe ettororo. Ensonga zitegeezezza nti Onyango olwakwana Bachu yamanyira ddala nti obulamu buwedde nga ebiseera byabwe ebisinga baabimalanga mu mabaala ag'omu Kampala ag'ebbeeyi nga banywa myenge n'okunyumirwa obulamu okutuusa munnange bwe yamuzaalamu omwana omuwala. Ensonga zitegeezezza nti Bachu oluvannyuma yeyawukana ne Onyango bwe yafuna omusajja omulala omugagga Ambrose, byonna nga mu kiseera kino yalabirira omwana omuwala munnange gwe yamuzaalamu.
Ensonda zitegeezezza nti Onyango omugagga okumusibulako Bacu kyamuyisa bubi nnyo kubanga ye yali amulabirira, wabula banne baamubudaabuda n'atandika okwekolera. Yafuna omulimu mu bbaala eya Club Lodge. Omulimu gw'ebbaala Onyango gwamwanguyira nnyo engeri gye yali amanyidde ennyo okuzibeeramu, nga ne bwe yali yakava mu kyalo yatuukira mu bbaala ng'azannyiramu karaoke n'okukola ebintu ebirala ebisanyusa bakasitoma, ng'okukola obulungi ku bbaala ne bakasitoma okumwagala ennyo ku bbaala eya Club Lodge. Kino kyawaliriza nannyini waayo Alibai okumukuza n'amuwa obwa maneja. Ensonda zitegeezezza nti olw'okuba Omumbejja Victoria Nkinzi muwala wa Kabaka Mutebi y'omu ku baali basanyukira mu mabaala Onyango mwakolera, yakozesa omukisa ogwo okumutokota ebigambo gye baggwera nga akkiriza baagalane, nga okuva olwo munnange obulamu bwe bwakyukira ddala, wabula wadde abamu baayogereranga omukwano gwabwe nti Omumbejja yali tasaanidde kufumbirwa bo kye baayita omudugudugu, nti yandifunye muganda. Abamanyi Onyango baategeezezza nti musajja alina akalimi ate n'endabika ye esikiriza abakazi okumwagala, alina amahayiti ag'Abamerika, nga munnange kibeera kizibu okumugaana, nga abasinga tebeewuunya nga Omumbejja akkiriza okumwagala, wabula okutya kwabwe kwe balina nti yali ayinza munnange okumusuulawo n'aswaza Kabaka n'Abaganda, ekintu munnange kyatannaba kubeera nga akola. Ensonda zitegeezezza nti okuva Onyango bwe yayagalana n'Omumbejja obulamu bwe bwakyuka, nga n'akasente yakafuna, nga y'ensonga lwaki munnange yasuulawo omulimu gw'ebbaala eya Club Lodge n'atandika okukola bizinensi ze n'okukyukira ddala, olw'okuba amanyiddwa nga omusajja omugezigezi. Omugagga Rajiv Ruparelia mutabani w'omugagga Sudhir Ruparelia yamupasula n'amuwa omulimu ogw'okukulira kampuni ye eya Premier Advertising Agency ey'obwakitunzi. Mu kiseera kino Onyango era munnange yaddukanya ebbaala eya Tales Bar esangibwa e Bukutu mu Kampala, nga esinga munnange kukyakaliramu abagagga abalinamu ku kasente, era nga bano bagulira ddala emyenge egy'ebbeeyi kuba gye gitundibwayo. Natasha annyonnyodde nti okuteeka ku mitimbagano akatambi, nga annyonnyola embeera ey'okutulugunyizibwa olwa Onyango obutalabirira mwana we tekigendereddwamu kumuswaza, wabula kumuteeka mu lujjudde, akitegeere nti munnange alina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga omusajja, nga abaana b'azaala alina okubalabirira, wabula si kubaleka bulese eyo nga obwana obw'omusota. Ono alumiriza nti Onyango ssente ezirabirira omwana waabwe azirina, nga ensonda zitegeezezza nti n'ennyumba mwe basula ne mukyala we Ekigo mu bagagga yamuweebwa Kabaka ku bwereere. Ensonda Emmengo zitegeezezza nti Onyango y'omu ku bako Kabaka baasinga okwagala, nga enfunda nnyingi amuyita ku mikolo egya famire egy'omunda ennyo, ne bajaguza ne bazzukulu be be yazaala mu Mumbejja Nkinzi. Onyango ng'omuntu tanaba kuvaayo kubaako kyayogera ku nsonga eno, kubanga n'amasimu ge muganda wange tegaliiko.
ne ku bbaala bakanyama munnange tebakuganya kumulaba, naye era munnange amawulire gamutuukako kitegeeza nti ajja kwanukula era tujja kuba tubimanye kubanga buli buvunaanyizibwa. Ate era obwenkanya bulina okubeera nga weebuli singa wabeera omuntu yenna eyeemulugunya nti abantu abamu be balina okukola nga ebyokulabirako. Tetujja kulinda bulinzi kuwulira nti byali bwe biti. Tulina okubeera nga munnange byonna tubiteeka mu lwatu. Kwegamba kikulenga okukanga sikulwanga ate asuulawo omumbejja kati alina okuba nga akimanya nti nabiri byenkola eri babimanya wamma wano kankole bwe nti kambeere n'enkinzi wange eno kanneeyise bulungi.